Olukiiko lw'abaminisita kabineti luyisizza ennongosereza mu tteeka erirungamya ebiyiiye omuli ennyimba, emizannyo, ebitontome ne katemba erya Copyright and Neighbouring Amendment Bill erya 2024 era ekirindiriddwa kaakano ye minisita wa ssemateeka n'obwenkanya okuteeka ebbago lino mu kyapa olwo lyanjulwe mu paalamenti litandike okwetegerezebwa. Kitegeerekese nti olukiiko lw'abaminisita olunaku olw'eggulo lwakubaganyizza ebirowoozo ku bbago lino erimaze ebbanga eddene nga ligulumbya abayimbi bannakatemba ne bannabitone abalala mu Uganda. Kinajjukirwa nti paalamenti yayisa etteeka lyerimu erya Copyright and Neighbouring Rights mu 2006 wabula bannabitone ne bagamba nti likaddiye nnyo terikyasobola kwaŋŋanga bisoomoozo ebingi ebiri mu kisaawe ky'okuyiiya olwa tekinologiya akula enkya n'eggulo. Kinajjukirwa nti omubaka wa paalamenti wa Mawokota North era omuyimbi Innocent Hilary Kiyaga amanyiddwa ennyo nga Dr. Hildaman Mazongoto yali yabaga ennongosereza mu tteeka lyerimu wabula gavumenti yasaba paalamenti nti eryeddize ekolagane nti n'omubaka ono ekole ennongosereza ez'awamu ez'omuggundu. Omuwabuzi w'omukulembeze wa Uganda ku nsonga z'ebiyiiye Edilisa Musuuza asinze okumanyibwa ennyo nga Eddie Kenzo ayise ku kibanja kye ekya Twitter n'ategeeza ensi nti olunaku lw'eggulo olukiiko lw'abaminisita lwasazeewo eggoye ku bbago lino bwe lwaliyisizza era lwalagidde minisita wa ssemateeka n'obwenkanya alikube mu kyapa oluvannyuma litwale mu paalamenti lyekenneenyezebwe. Ono era agambye nti minisita w'ebyensimbi yeeyamye okuwaayo satifikeeti eraga nti gavumenti erina ensimbi ez'okuteekesa mu nkola etteeka lino eya Certificate of Financial Implication. Edilisa Musuuza agambye nti olukiiko lw'abaminisita okuyisa ebbago lino ku biyiiye kirabo kya ssekukulu eky'amaanyi eri bannabitone. Minisita omubeezi ow'ebyamawulire Godfrey Kabyanga Baluku akakasizza nti olukiiko lw'abaminisita lukakasizza ebbago lino nti era lijja kuyamba nnyo bannabitone. Abayimbi n'abalala baatiisi babadde tibalina protection. Ndowooza kati ebyo byonna mu ebiri kati liri very comprehensive lijja kukwata ku batiisi bonna nga bwe balaba badigito n'abalala bonna so lirimu ebintu bingi. Kabineti yali approvinze nerisindika for gazettement then parliament. Kijja kuyamba abayimbi kubanga abayimbi bakosebwa nnyo. Abantu bakozesa ennyimba zaabwe ate tebabasasula bulungi. Byonna ebyo mu ebiri. Omuyimbi ow'erinnya Kazibwe Daniel amanyiddwa ennyo nga Ragadi agambye nti gavumenti okukakasa etteeka ly'ebiyiiye buwanguzi bw'amaanyi bwe batuuseeko kubanga kibatwalidde ebbanga ddene okutuuka wano waakiri we batuuse. Poliisi mu ggombolola ey'Ennakawa mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala etandise okunoonyereza ku batemu abatannategeerekeka abakkakkanye ku mutuuze ne bamutta oluvannyuma lw'okumunyagako ebintu bye nga bino byabaddewo mu kawungezi k'olunaku olw'eggulo. Attiddwa ye Ayiko Burayimu Ngono wa Luganda olwa munnabyabufuzi amyuka Ssaabawandiisi w'akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina kya Forum for Democratic Change ku ludda lw'e Najjanankumbi Augustine Ojobire. Abagudde ku mulambo guno akawungezi k'eggulo bagamba nti omufu yabadde ava ku mirimu gye kwe kugwa mu kabinja k'abatemu bano ne bamufumitafumita ebiso. Ojobire Augustine muganda w'omugenzi agambye nti bakyewuunya ebigendererwa by'abatemu abo kubanga we bamuttidde basanzeewo n'essimu eyali yamubulako edda. Asangiddwa ng'afumitiddwa ebiso mu lubuto nga n'essimu eyali eyiye nga yamubulako yasangiddwa ku crime scene. Kitegeeza ndowooza abantu abamutuusizzaako ensonga eyo ey'okugyawo obulamu ebo bennyini ndowooza baali babba essimu yayinza okumufumitafumita ebiso obulamu ne buba nga teyasigazizza. Ng'ate kooti ziraga nti mu kifo kyekimu ekyo baakatirawo abantu kati ono yabadde wakutaano mu Nakawa muno kuba twandibadde tulowooza nti ne kamera zandibadde zimaze okuvaayo okulaga ani eyakikoze kuba mu kifo eky'ensonga we yakoleddwa waliwo kamera mu oil banda waliwo kamera eza petrol station ne wabeerawo ne kamera eza gavumenti. Obutemu buno bujjidde mu kiseera nga n'omumyuka wa Lord Mayor wa Kampala Dolini Nyanjula naye bakamuttira mwannyina Juzi mu bitundu by'Entinda mu division y'emu ey'Ennakawa.
Ebiro bino ettemu lyeyongedde nnyo mu bitundu bya Kampala n'emiriraano naye nga alipoota ziraga nti lisinze mu ggombolola 2 ey'e Nakawa n'ey'e Makindye. Ministry ey'ebyenjigiriza etandise okunoonyereza n'okubuuliriza ensonga entuufu eziri mu kyabasomesa abagolola ebigezo okwekaajanga abamu ne bagaana okubigolola nga bagamba nti akasente ke babawa katono nnyo. Kyategeezeddwa nti abasomesa abasukka mu 150 abawandiisi wa UNEB okugolola ebigezo bya siniya ey'okuna nti basazeewo ne beekaajanga ne beekandagga ne baddayo ewaabwe nga bagamba nti UNEB obusente bwe bawa bugolobwe nnyini. UNEB eggulo yaluŋŋamizza nti newandibadde bano abaali bawandiisibwa beekyanze naye omuwendo ogwasigaddewo ogumala obulungi okutambuza ensonga eno kubanga abagolozi baali bawandiisizza bangi ddala. UNEB eggulo yaluŋŋamizza nti newankubadde nti yakakasizza nti yali yawandiisa abasomesa 7 abagenda okugiyambako okugolola ebigezo by'abayizi aba siniya ey'okuna era nti ne bateeka mu bifo 14 kyokka nga abasomesa mu ssomo lya fiizika n'erya agriculture mu bifo 2 bokka beekyanze oluvannyuma lw'okumanya ensimbi ez'okubasasulwa. Bano bategeezezza nti ensimbi ezo ntono nnyo ku mulimu gwe bagenda okukola olw'ensonga nti ne kalikiramu gye bagenderamu mpya nga baagala bongezebwe ku kasente. UNEB kye yawakanyizza ng'egamba nti nayo ssente terina. Ayogerera ekitongole ky'ebigezo ekya UNEB Jennifer Kalule Musamba yategeezezza nti n'ekitongole bakusala amagezi ng'ekitongole balabe nga tebalemererwa kukola buvunaanyizibwa bwabwe mu kiseera ekituufu. Ekitongole kyali kifubywe nga bwe kisobola okuba nga kibongeza nzira ku mbeera eyaliwo ssente zaali ziriwo kati bannaabwe abasinga ne bakkiriza ne bakkiriza okugenda maaso mutandika okumakinga naye nga muva n'otulinamu kumpi abasomesa baseminars abadde nga 10 nga okuva kwabo ebiina byatiisa aba physics abaavuddemu ne bagamba bagenda kugenda. CBS bwetuukiridde abakulu mu minisitule y'ebyenjigiriza bennyamidde olw'ekyo ekigenda mu maaso mu Uganda n'embeera abantu gye beeyisaamu. Minisita omubezi w'ebyenjigiriza nga yavunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu Oweekitiibwa Dr. Jesse Muyingo agamba nti kyennyamiza okuwulira emizenga gino mu bantu abalowooza okufuna nga tebasoose na kukola mulimu. Agambye nti batandise okunoonyereza okuzuula ekituufu ekikusike ekiri mu nsonga zino. Era nga bazzeeyo ewaabwe nga tebali mutawaana bonna naye ebyo bye mumbulira kamala okubinoonyereza nja kubabuulira ekituufu. Tukola budget buli mwaka. Mu budget mubaamu gye tuyita examination fees oba ssente zigenda kukola ku bigezo n'okumakinga kwe kuli. Ssente z'omwaka guno twazifuna era zagenda mu budget. Naye abanga bannaffe baagala kubongeza eyo nayo nsonga tujja kutuula tugitunulemu naye ng'omulimu gugenze mu maaso. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Buli munnayuganda alina eddembe okuweebwa amawulire agakwata ku gavumenti nga munnamateeka Simon Kiggundu bw'annyonnyola. Mutuuze w'eggwanga Uganda alina eddembe okuweebwa omwagaanya okufuna access ku information oba ku biwandiiko byonna ebiri mu mikono gya gavumenti oba ekitongole kyayo kasitaaba nga bw'afuna information eyo oba ebanga emuweereddwa ebiwandiiko ebyo biba nga bimuweereddwa nga tebijja kukosa byakwerinda bya ggwanga oba nga tebijja kuyingirira bulamu bwa muntu mulala obwa bulijjo oba tuekisize oba bayise private life okusinziira ku kawaayiro namba 4 ak'etteeka erya Access to Information Act. Obulamu bwe bugagga kutusibwako Rwenzori Minowota geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola. Dr. Alex Kizito annyonnyola ekiviirako omuntu okufuna ekikeeto. Omuntu singa omala okulya emmere then n'owulira ekintu ekiva mu lubuto gy'otadde emmere gy'olidde ne kidda ne kikwokya wano ku mutima kye tuyita ekikeeto oba esophageal
reflux. Singa nno kikookera ebbanga eddene kisobola okuviirako olububi olwawula amawuggwe ku lubuto lwe tuyita diaphragm okulunguula oba inflammation ekikuviirako okufuna kasikonda ow'entakera. Ekikeeto kisobola okujjanjabika naye tulina okutegeera kiva ku ki. Omuntu singa oli emmere nnyingi ennyo neetuuka nga bw'osekamu bw'oti oba olubuto lwe lwenyigamu bw'eti emmere eba eyagala kudda mu lupiira lwe yayise okuyingira kye tuyita esophagus. Oba singa omuntu oli emmere notanywa amazzi gamala ng'omaze okulya emmere, oba singa olya emmere ng'esobola okuleka ekirungo kya asidi nga kingi nga tegenda kikozesa mu sitoma osobola okufuna ekikeeto. Ebigambo bya Kabaka era nga bya nsonga eby'enkizo. Tetulina ngeri yonna gye tusobola kweyagalira mu ggwanga lyaffe n'okukuuma ekitiibwa kyako okuggyako nga tukwatidde wamu. Ekiseera kye tulimu kirimu okusoomoozebwa okw'engeri ez'enjawulo mu byenfuna n'ebyobufuzi nga kitwetaagisa okubeera abanywevu ate abavumu. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building e Wakiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu n'essomero lya St John's SS Wakiso e Namusera ku lw'Ehoima lya One A-Level n'okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso. Essimu 0701 384 133. Ekibiina ekiddukanya omupiira ku ssemazinga wa Afrika ekya CAF kirangiridde munnansi wa Nigeria omuteebi Olajade Alade Ayola Ademola Lukman ng'omuzannyi asinze okukyanga endiba mu mwaka guno 2024. Omukolo gw'okutikkira abawanguzi abasinze bannaabwe ng'obaddewo mu kiro ekikesezo waliwo mu kibuga Marrakech ekya Morocco era Pulezidenti wa CAF Dr. Patrice Motsepe yakwasizza Olajade Alade Ayola Ademola Lukman engule eno. Olajade Alade Ayola Ademola Lukman okutuuka ku buwanguzi buno yayambako kilabu ye ya Atalanta eya Italy okuwangula ekitebe ekikopo ekya Bulaaya ekyasookera ddala mu byafaayo bya kilabu eno ekya UEFA Europa League. Ono era yayambako Nigeria okukwata ekifo ekyokubiri mu mpaka za Africa Cup of Nations ezaali mu Ivory Coast nga ne mu kiseera kino musaale nnyo mu kuyambako Atalanta ekulembedde liigi ya Italy. Ono kungule na amezze banne okubadde Simon Adingula azanyira mu klabu ya Brighton and Hove Albion eya Bungereza era mu Nanso Ivory Coast saako Seo Gulasi aguchangira mu klabu ya Borussia Dortmund eya Germany nga mu Nanso wa Gini. Ashraf Hakimi aguchangira mu klabu ya Paris Saint-Germain eya Bufaransa era mu Nanso wa Morocco ne Ronwen Williams aguchangira mu klabu ya Mamelodi Sundowns eya South Africa nga mu Nanso wa South Africa nabo be bamu kwabo baamezze. Olajade Alade Ayola Ademola Lukman agenza okuwangula engule eno nga munnansi omunno wa Nigeria Victor Osimhen yagiwangula omwaka oguwedde. Ivory Coast ye tiimu ey'omwaka erondeddwa olw'okuwangula empaka za Africa Cup of Nations. Goal esinze ya munnansi wa Angola Christopher Mabululu nga mu baamezze kwe kubadde ne Munnayuganda Dennis Omedi. Kilabu esinze Al Ahly eya Misiri omuzannyi asinze ku mutendera gwa kilabu era omukwasi wa goal asinze mu Nanso wa South Africa Ronwen Williams, omuzannyi omuto asinze era Mine Kamara mu Nanso wa Senegal, Emasi Fawo wa Ivory Coast ye mutendesi asinze n'abalala bangi abawangudde. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Kyokka wabula enkoko naye yatuma lumweno nti ngazzeeyo ewa Kabaka Ssuuna owookubiri amumubuulize nti yawera abantu okukyamira mu kibuga ye Ssenkulu akyamirawa. Kyokka bangi ku baawulira ebigambo bino babitaputanga kuvuma Kabaka. Ebigambo nga bituuse ku Katikkiro Kayiira yalagiriza mangu wabula enkoko agende embuga era wabula enkoko bwe yatuukayo ebigambo ebyamuwawaabirwa teyabyegaana n'akinoganya nti ddala yali atumye lumweno amubuulize Kabaka Ssuuna. Nga tugenda mu gebweru sooka ojjukire bino.
Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi ogw'Ekkumi ogwa Ntenvu omwaka ogw'2024 bwe lwali bwe luti mu 1985 gy'emyaka 39 egyakayita endagaano Kiwamirembe yassibwako emikono wakati wa gavumenti ya Uganda eyali ekulirwa General Tito Okello Lutwa n'abayeekera ba NRA abaali bakulirwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Endagaano eno Kiwamirembe enju y'ebbiri zagiterako emikono e Nairobi mu Kenya ng'enteeseganya zikulungudde kyenkana emyezi ena wakati mu bulippo omwali n'abayeekera ba NRA olumu okwefuula ne batalabikako mu nteeseganya. Kyokka yadde ng'endagaano yassibwako emikono naye abayeekera ba National Resistance Army abaali baduumira Omwami Yoweri Kaguta Museveni ate baasigala balwana era mu mwezi ogwaddako baavuunika gavumenti eya President Tito Okello Lutwa gye baali bakoze naye endagaano. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweza Kajansi mailo 7 ku lw'Entebbe essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu 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 6 nga bali wamu ne M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazito yenva bisange mu maduuka gonna essimu noti 75 noti 668 4 emu. Omukulembeze wa Amerika omulonde naggaga John Donald Trump eyamwalula esiridde kooti egaanye okusazaamu emisango egyekuusa ku kugula n'okugulirira mu by'omukwano egyamusingisibwa mu byonna akoosekoose mu gabwanda agalumonde gabikka ntumbwe. Kooti omwaka guno yasingisa bijodolo Trump emisango 34 egy'enneeyisa etali ntuufu egyekuusa ku kugula omukwano ku mukyala Stormy Daniels omuzannyi wa sinema enkambwe n'oluvannyuma n'amugulirira nti azibire ekyama kino nti yali amusanyusizzaako. Kaakano Trump yaddukira mu kooti e New York ng'ayagala esinziire ku nnamula ya kooti ya Amerika ensukkulumu eyalamudde nti President tavunaanibwa ebyo bye yakola mu kiti kye nga President wa Amerika nayo esazeemu ennamula ya kooti eyamusingisa emisango egyamulumirizibwa nakyala Stormy Daniels mu ngeri y'abakazi bajja kabugo kakadde tekaggwamu nsekere. Wabula omulamuzi wa kooti e Manhattan e New York Juwani Methan ajunguludde okusaba kwa Trump agambye nti emisango 34 egyamusingisibwa yagizzanga omuntu so singa President wa Amerika nga bwe kityo ensala ya kooti eyamusingisa emisango gino alangiridde nti esigaddewo.